tuzitadde bali buterevu nkutute mu district y'Embale akatale akambale Central Market kabadde n'obukulembeze naye ng'emyaka 7 tebalonda olwaleero basazeewo okulonda naye wabaddewo dduka nga poliisi egumbula abavubuka ababadde bagambibwa okubanga si ba katale naye nga bazze okwerimbika mu kulonda era bano poliisi ekubye amasasi mu bbanga okusobola okubalagira okuva mu katale kano era nga bwe bibeera nti mu kulonda wabeerawo awanguddwa n'awangudde naye nga ebiseera ebisinga awanguddwa takkiriza nti ddala bamuwangudde ne ku luno bwe gubadde bwe biti bwe bitambudde. Okumala emyaka 7 mirambirira nga tewabawo kukyuka kwa bukulembeze mu katale ak'Embale akamanyiddwa nga MBALE Central Market kyaddaaki bafunye abakulembeze abajja wabula ng'embeera ebadde yakatuubagira ng'azina n'obwenkufu. Embiranye ebadde wakati wa babiri bano okuli wa Mbende Perez onono ng'afunye obululu 2,904 ng'ono abadde attunka ne ssentebe abaddeko Madoyi Ayub ng'afunye obululu 605. Embeera ebadde ya bwerinde era nga kiwaliriza ne poliisi okuba omukka ogubalagala sakati n'amasasi mu bbanga okusobola okulaba nga bagumbulula abasuubuzi abadde batandise okukola akajagalalo. Wade no gendeli notubagamba bajja omugwomu omote walimu omusuubuzi kuita amanya ne bateka saide eno ne bamala ne bagulira abamawungu ne bayingira ne batunyigiriza tunyize basaganye eno de yaleero si yabuntu bulamu layini eno ejjudde basuubuzi bonna bali mu katale ab'omunda ne layini eri ejjudde buli bamawungu ow'emyaka 15 ow'emyaka 12 bonna bali omwo. Okusinziira ku Ayubu Mandoe onono nga ye munaanule akinoganyiza nti si musanyufu olw'engeri akalulu kano gye kakwatiddwamu ng'agamba nti abamu ku basuubuzi baaleeteddwa wabula nga si balonzi abatakkirizibwa nga mu bano baataddemu ababooda sakati n'abaana abato. Amanyi akasajja kakkiriza tukasiibudde myaka 7 gye kaliddeko kimala tumukubye n'abazzukulu tugenda bakuba twamalamu efujjo oba Oyubu yabakuze tugenda bakuba twamugamba tugenda kuwa obululu n'awakana era nasigala nga yekalakasa nti bagenda amulonda era tetumulonze era akyasigala nga akyakola akalulu sinagamanyaganze abiriga musho. Wabula Wambedde ali mu kuwabula tinga omusenza na Nyelimbo agamba nti ebyogera byonna si bituufu abantu abalonze badde bateekeddwa okuba nga balonda wabula ng'ekikubiza Ayubu akalulu abadde tafa ku katale kano era ng'akaleka nga kakyafu buli kadde. Abamu ku beetabye mu kulonda kuno bagamba nti embeera ebadde yakuvujjirira sakati n'okugulirira abalonzi mu nteekateeka ey'okulaba nga basuula akalulu. Seekezi zigaba ssente zigaba 2,000 olukumi n'ebirala nga bw'omanyi era emize gy'abantu n'okulonda naye tetunze okukabira wano esente bali kuwa abantu esente mubakabire wano. Okusinziira ku Wanyama Mede onono nga essentebe w'abaliko obulemu ku mibiri gyabwe agamba nti embeera ebaddewo ey'okusikangana ebitoje nga bo abalema ebalese ebbali nga mu ddalizo mu nteekateeka ez'okusuula akalulu. Baganye basibye geeti abalema balwese ebweru etumanyi abasiikale bakola mulimu ki nko ky'okuleka abalema bayingire munda balebe kyokola ki. Oluvannyuma lw'okulonda Madoyi Ayub awanguddwa agamba nti si musanyufu newankubadde siwa kugenda mu kkooti okugezaako okuba nga ate ajulira ng'abamu ku bawagizi be babadde bamugamba wabula ajja kukolaganira wamu n'omulonde okusobola okulaba ng'emirimu gigenda mu maaso era nga omulonde Wambedde musanyufu agamba nti ajja kukola butaweera okusobola okulaba ng'atuukiriza ebisuubizo bye. Awo abantu b'endabya abalonze mulimu batono nnyo abakatale era oli kulaba wano bamaama abali eno zonna ffesi mutambula mu katale za katale naye abantu abaliyo bonna mbalabira ku booda ne mbalabira ku food sawo ne mbalabira buli wamu mu tawuni. Tibankwasiza obuvunaanyizibwa obw'okubaweereza okulaba nti tutereza ensonga za katale n'okulaba nti tuteekawo enkulaakulana. Byamakumbi Emmanuel, Salt TV, Omunnyo.